If you would be loved, love and be lovable. Nchidem. If you would be loved, love and be lovable. Olwo luzungu lwa Bungereza nnyo kankwesa olwaffe. If you wish to be loved, love and be lovable. Bw'oba owulira nga wandyagadde oba ng'oyagala okwagalibwa, yagala ate obeere ayagalika. Question. Kyangu nnyo ne bwe mba sikibuuza, kyangu nnyo abantu okonfaminga nti ye ayagalikika, naye ate olumu kyetaaga konfaminga okuyita mu abo abakwetoolodde. Eri abantu abakakasa nti oyagalika, ebiseera ebisinga tebatera kubeera abo b'oyabadde nabo mu mukwano, the boyfriend, the girlfriend, the wife, the husband, even your friends, just friends at your workplace, mu family. Ne maama wasobola okugamba nti naye nalumaga nsaasidde omwana omulenzi ali kuwasa kubanga toyagalika. Nti naye kawagga omwana w'abandi aliba alabye ennaku nga toyagalika oba ogezaako okunfuna. So tolowooza nti kigenda kulabikira nnyo mu oyo yennyini gw'oyagala gw'ogenda ofumbira oba agenda okuwasa oba gw'ogenda okuwasa, n'ekirabikira mu bantu ab'enjawulo. Ngambye bw'obanga oyagala okwagalibwa, sooka oyagale ate obeere omuntu ayagalika. Abantu abasinga balina okusomozebwa, tulina okusomozebwa okwo nti newankubadde twagala okutwagala tetwagala, twagala otufaako tetufaayo, twagala okutuwuliriza tetuwuliriza. Beera omuntu awuliriza ojja kufuna omukisa okuwuliriza. Beera omuntu afaayo ojja kufuna omukisa ogw'okufaako. Oyinza banga olowooza nti ofaayo naye minzaani ki gy'okozesa okulaga nti gw'ofaayo bw'ogerageranya n'oyo gw'ogezaako okulaga nti omufaako. Nkwanirizaako mu show eyaleero weekend. Abamu of course bayingidde mu weekend. I hear Buwalabu Fridays is one lunaku balubalanga weekend, Saturday weekend and Sunday normal day. Is that so? Abalala tukyajingira buyingizi weekend n'ebiringa ebyo. Nkwanirizaako olwali tugenda beera ne love story. Love story yaffe ey'abagole tujja gifuna week ejja. Naye ate mbadde njagala mbalansinge kubanga ne love stories zenina zikyali nnyingi nga njagala okgenda nga nzitoolako, naye week ejja tujja banga tukikwasaganya. Kakati olaba show ng'osinziira luddawa ku Friday eno. Webale nnyo okubeera ekitundu ku Sozimo, webale nnyo okulaba shows zino. Waliwo ajja n'agamba Sozimo, I didn't know about you. My mother gave me a link to one of your shows and I was overwhelmed. I was shocked for the words I found there, for the experience of different people, of my sisters and brothers. And I was like, oh my God, I wish I knew this before. Konze, it's not late. It's not too late. So, bulijjo nkyogera nti nebaza for those who recommend, those who share. Bino ebintu bino tebyetaaga kusharinga randomly. Don't just share in a group. No. You have a friend, oyina mukwano gwo gwe mwogerezeganya naye nga waliwo ebimusomooza nga bigwa ku ebyo bye tujja twogerako. Oyo ye muntu omutuufu okusharingira linki oba okumubuulira about not just Sozimo. Tell her about the channel n'ebiki ebibeerako. It's not just me. Bantu bangi nnyo tuwuliza na stories ebyange byenjogera bye bitono ate nzikiriza nti abala bangi babeera bawo experiences zaabwe ze tuyigirako. Mu love story eya leero kino ky'oba osuubira. Omwana ow'obuwala o a girl child asanga okusoomozebwa mu lugendo lw'omukwano, abamu bavaamu babyetamiddwa ng'agamba awanyuwaawo over my dead body because of the experience eya past relationship. Oh my goodness, I am done. Love story ya leero egenda kujjayo nnyo amakulu g'omwana ow'obuwala naddala omufirika ebiseera ebisinga lweyesanga mu mbeera etasobola kusalawo, could be etasobola kwesalirawo, n'asindiikirizibwa mu kye nyinza okuyita ekitimba, amala okukigwamu n'aleppoka nakyo. Bwe yakola choice yakola choice ya mikwano gye, yakola choice y'abantu be, yakola choice z'abanganda, yakola choice z'abakitundu. Okakana nga choice gy'akoze agikoze nga kumpi benefitinga nnyo balala, emu benefitinga kitono naye nga ate yalina okukafiiramu. Story ya leero, love story ya leero egenda kukola nnyo amakulu eri omwana ow'obuwala atannaba kugwa mu kateebe okumanya engeri gy'oyinza okwewala kino. Love story ya leero egenda kuyamba nnyo omukyala oba omwami omuzadde alina omwana ku ngeri gy'oyinza okumulungamya bwe bikwatagana oba bwe bituuka ku nsonga ez'omukwano.
nsubira nti ku nkomero alina omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi ojja kuba muyambye mu kuteekateeka omwana ow'obulenzi n'okuteekateeka omwana ow'obuwala bagende okusisinkana wamma nga kigwanidde bamanyi lwaki basisinkana biki ebisuubira mu kusisinkana biki ebivaamu ebibi oba ebinyigiriza mu kusisinkana biki ebisobola okwewalibwa mu kusisinkana. Nzikiriza nti ng'oteekateeka okubeera omuzadde n'omwana ow'obuwala a young girl, a girl child, this story is for you. Nkwaniriza mu ngeri enjawulo yonna gy'osinziira abalaba bu repeat bambi okabeerako wekka. I know it is so interesting when you're listening to a story nga tugezaako okuchattinga mpola mpola n'oli nagamba wano towulidde okibadde bwe kiti agambye bw'ati agambye atya yali ani oyo yali ludda wa kyalo ki ekyo Masaka Mutukula Lwengo. Nsaba onegateko nga tutandika love story yaffe eya leero. Thank you so much for being part of the show. Kakati kavudde ku nnyanjula katugende ku ntandikwa yaako. Sozimo family mbagala nnyo ba mikwano mwebale kubeerawo. Nzize okushayalinga nammwe love story yange. We nakola ensobi nze mugiŋŋambe kubanga love story eno nange nsobola okuyigiramu. Osanga obufumbo bwange bwafa ku lwange olumu nga nnyina we nakolera ensobi. Ate ng'omuntu bw'agikugamba osobola okugitegeera oba oliawo ne weetereza n'otaddamu gikola mu walala w'oba ogenze. Ndi mwana muwala eyakulira mu famire etalimu nnyo ssente. Famire eyali enjavu naye ng'ebyokulya tuyina. Tetwalina ssente naye twali tusobola okubeerawo kubanga ebyokulya twali tusobola okubeera nabyo. Ssente twali tulina ntono kuba omulimo gwe twali tulina twali tuli balimi. Era nga tukola famire yaffe yali mpambanyi. Twakula ne daddy waffe ne mami waffe. Batuyigiriza okukola, batuyigiriza okulima, batuyigiriza kubanga ffe naye twabanga tuva ku ssomero engoye zaffe twazireka mu nnimiro ne tusobola okujja nga bwe tuba tuva ku ssomero engoye tuzeeyambulira mu nnimiro, uniforms tuziteeka mu buveera ne tusobola okukola ne tulima nga mwe twajjanga engoye ze twambalanga. So ffe twakula nga tuli bakozi. Ku lw'omukaaga olwo lwe tubeera mu nnimiro z'abazadde baffe. Twebaza Katonda kubanga baatubeererawo ne basobola okutukuza, tebaayawukana. Baatukuza nga bali babiri. Nange kye nali njagala naye kyannemerera. Nali saagala kwawula mu baana bange. Nali saagala kulekawo baana bange. Naye oba oli awo Mukama bw'atyo bwe yasalawo. Love story yange netandika bweti. Bwe saasoma nnyo kiri awo, nasomako ne mala S1 ate nga ne brother wange naye yali ayingidde secondary. So daddy waffe olw'okuba nti yali mufuna mpola teyasobola kutuweerera ffenna. Twasalawo omulenzi asome z'omuwala ntuule. Wabula nga omanyi nti oba ovudde mu ssomero abalenzi batandika okucunya, batandika okubeerera ekizibu, batandika okulaba ng'okuze. Wedde nga nali mwana muto kuba by then nali nnyina emyaka 16. Natandika okubeerawo embeera n'ensobera nendaba ng'ebintu biganye. Nenfunayo omulenzi omu gwe nabeera naye. Tubeerawo awo mpola mpola naye nga bazadde bange tebamanyi. Ngenda okukizuula nga ndi lubuto. Obudde obwo nga mpeza emyaka nga 17 yeesi nga ndi lubuto. Gayi n'asalawo ebintu n'abikweka kuba yali ayagala nti mufumbirwe tusobole okukola ky'okugattibwa. Gayi ng'ajja ewaka kasita amanya nti lubuto ng'abyanguyiriza ng'agamba taata we nga bajja ewaka nga banjogereza. Naye taata ng'abagamba naye omwana ng'akyali muto. Nga bagamba biki abaana beerabye dda abo baasiimaganye kati nga baagala tugattibwe. Bannange olugendo luno terwali lwangu. Kati abantu batandika okubyogera naye omuwala ng'ali lubuto batandika okubyogera ku kyalo. Kati nga nange Gayi mugamba naye okimanyi abantu bagamba ndi lubuto. Gayi ng'agamba bagenda kukebera naye banaakukebera nze nja kusooka yeewa omusawo muwe ssente tayogera nti oli lubuto. Kati Gayi ng'agenda yeewa omusawo kuba omusawo eyaliwo ng'ayinza okutukebera. Yes, abasawo baaliwo naye yali ayinza okunkebera olubuto. Yali amumanyi nti
nga yoyo kuba yali alina yeye yali alinawo akalwaliro akaneneko. Gayi nga nchekinga ng'agamba ng'omusawo nchekinga ng'agamba gayi wange n'omuwala ali lubuto. Kati gayi amugamba wabula muwe results endala eziraga nti tali lubuto kuba njagala batugatte. Kati gayi ng'omusawo atuwa results eziraga nti siri lubuto nange omusawo teyaŋŋamba nti ndi lubuto wabula yabigamba oli gayi wange yekka. Banaye olubuto lweyongera okukula nga omanyi olubuto nti lwekweka wabula nga gayi apika taata we nnyo nga ebintu babyanguyiriza mu bwangu awo. Wabula olubuto lwakula ne lulaga. Mami wange nanchekinga naŋŋamba oli lubuto nanvuma mami nankyawa naŋŋamba gwe mwana omukulu ewaka oyinza atyo tukola kino. Nali sikyalina kyakukola kuba kyali kyazze ate nga ne gayi wange tagaanye kuntwala. Gayi yagamba omuwala mwagala weewaawo ali lubuto. Kati nga taata we amubuuza kituufu olubuto lulwo nga gayi amugamba olubuto lwange. Kati nga taata we agamba ate kati sikyasobola gaana mwana kuba bw'aba nga amuwasizza alina olubuto mukama mulungi. Gayi nga ntwala banaye nga bakola okwanjula ewaka baleetawo ebintu kale ebitonotono ne banjula ne bagenda ne tugenda n'ewaabwe waliyo embaga ne batukola embaga ne bwe tutyo ne tufumbiriganwa. Tumala okufumbiriganwa ssanyu lyaliwo ndowooza nga myezi ng'ebiri esatu. Enda okubawulira nga mbawulira bali bweru ye ne maama we. Memba nafumbirwa ndi lubuto nga oluwezezza emyezi 5 nga sikyasobola kukola nga biri bye baali bamanyi nti ndi mukazi mukozi mupambanyi. Banaye nga nafuye ndwala. Kati mba ndi mu kisenge nga neebase nga muwulira ayogera ne maama we nga bagamba nyina ettima saagala bakolera nze nsira mu kisenge ne neebaka. Banaye banjogerako bingi ne bagamba singa yawasa oli gwe yali yeeyogereza kumbe yali atwogereza babiri n'omuwala omulala naye yali neiba waffe kuba nafumbirwa ku kyalo. Tuli ba ku kyalo. Kati ate nga nawe muwala gwe yali ayogereza ate nga naye neiba wange ewaka ewaffe ewa maama. Kati nga mbawulira babyogerako oli omuwala yasoma ye yamaze obusawo kati ono gwe waleese twamuleeta tumanyi mukozi kati laba byatukola siba mu buliri yeebase. Kati nga nsirika manyi nali si papa nnyo kuba nali musirise nnyo. Kati nga gayi nga bwajjambye mubuuza gayi ng'agamba just tubadde twogeramu byaffe tulina tubadde twogera naye nga ebyaddala nkoze kimbiwulidde. Kati nga lumu gayi ajja asanga saamwoleza ngoye kuba ye gayi yali musomesa naye ng'era nga womanyi bano abasomesa b'omu kyalo bakweyiiya yali yamala S4 naye ayingira obusomesa bwe bw'omu kyalo. Kati gayi ajja ava kusomera asanga saamwoleza ngoye banaye gayi yayomba. Gayi n'atandika ng'okunvuma gayi n'atandika okukyuka gayi n'atandika okubeera omuntu omuzibu ne nga naye mukama wadde nafumbirwa ndi lubuto naye wannyamba kuba gayi ono singa nagattibwa naye bino byabadde atandise. Kati nga nsirika mbeerawo nkuuma obufumbo bwange. Gayi ng'atuuka ekiseera atandika okupepeya n'oli omuwala beekubira amasimu ng'ewamu ebintu binsobera oba oli mu kisenge omuwulira ayambuse waggulu ng'ali ayo ali kwogera ku ssimu oba oli eno kwegamba nga ye bwe mbeera wano ng'asala bwe bamukubira essimu atandika okunoonya amakubo amalala ate ageewala nga si kumpi wano mu nnyumba oba nti afulumyako wabweru anoonyeza ddala wala gy'otagenda muwulira. Mbeerawo n'olubuto lwange kati awo mba ndi lubuto yes mba maze okuzaala awo. Gayi nga mpulira ng'ali wabweru agamba maama we kuba nazaalamu gwali mwezi gwali gwa 11 awo. Kati nga tugenda mu Christmas nga gayi agamba maama we muwala nagenzeeyo ne munona yankubidde essimu ng'ajja ne munona mu tawuni naye bwe namulese banaye omuwala anyirira omuwala alabika bulungi omuwala nga mpulira muwaana wabweru awo nga baseka n'ensirika. Kati kolo saakifaako saakimubuuza kuba namanya wano waliwo oluyombo n'ensirika nembeerezaamu ne ntambuza obufumbo bwange. Kati gayi
ku Christmas kwe nyini gayi nga ankwasa edduuka ngamba ku dduuka eryo bakuwa gendayo bakuwa soda nange nja kusangawo ntuukawo mubuuza yakulekedde ssente nti yangambye nkuwa obucupa buna obwa soda kati nga nze nzirayo kuba awo sezaala wange yali azze sezaala wange yali alina abakazi bangi kati nga ajjawo buzi awo ewaka kati oyo yali maama yali muka kitaawe kati nga sezaala wange yazze kati nga sitambula sigenda wala mbeerawo awo nabo mbeerawo ne basezaala bange ne banazaala bange ne balamu bange baali bazze kati nga mbeerawo nabo naye ng'omutima guŋŋamba kati ekirungi nali ku kyalo omutima guŋŋamba naye lwaki oli soda tomugjayo kale waakiri n'omuweereza ab'ewaka abatoobo kati nga ngenda munoneyo nga mbalekawo basezaala bange we baali batudde ngende no n'obucupa bwa soda bwe baali baŋŋambye kati ngenda okubujjayo mba naakakwate kubaawo nga nvaayo nga nva eri okunona obucupa bwa soda nali nyina obucupa bubiri nga nzijeyo obubiri nga mbuleseeyo banaye nga nsiŋana omuvubuka nga ŋŋamba omugole mugole gyebaleko kati nga ndowooza buvubuka bwa ku kyalo omanye engeri gye nakulira ku kyalo olwedde nafumbirwa ndi mwana muto ndowooza nga ŋŋamba bulabika bulaba ndi mu sayizi zaabwo nga nange mbweyagalirako kuba nali semanyiiza nnyo bavubuka semanyiiza nnyo nali sirina nnyo mikwano nti oba gy'abawala oba gy'abalenzi nze nali nakula ndi musirise nga ndi byange kati nga omuvubuka ŋŋamba mugole gyebaleko nga mweragirako mbeerezaamu ntuuka nga maaso nga abawolenzi abalala mbasiŋana babiri nga bantunulya nga bansekerera ndowooza baali bamaze okumanya ekiriwo kati ng'omutima gunkuba kati embeerezaamu ate mu maaso nga era gayo omuvubuka ono yali aŋŋambye mugole gyebaleko nga ngoberera nga ŋŋamba mugole yimirira nkubuulire kati nga omutima gunkuba ŋŋamba kanyimirire mpulirize za ŋŋamba bawo omanyi waali nga mugamba nedda simanyi naye yaŋŋambye agenze bwati naye agenda akoma wansange nga ŋŋamba nyina kyenjagala okubuulira naye bwe nkikubuulira tomugamba mugamba ate nsobola nti ŋŋamba omulenzi alina omuwala bwati we yayogera erinnya ly'omuwala ne gunkuba bweba nali namuwuliddekokko ng'ayogera naani ng'ayogera ne nazaala wange ng'amugamba omuwala yazaanyirira biki ng'amugamba oke baliwa ng'omulenzi andagirirawo nali nakawere n'akazaala ndi wa mwezi gumu mukama katonda ono nga ŋŋenda ng'omuwala mbasanga bya ddala ng'ali mu nnyumba y'omuvubuka omulala ng'omuvubuka yabawadde akayumba bakoleremu ebyabwe omulenzi nga mulaba nga mbitegeera n'omuwala nga bafubuutuka badduka nga nzirayo nga ŋŋamba nazaala wange bampe omwana nga bamumpa tebamumpa bwe bati baalaba nkwata kkubo nga nziruka nzira waka kati wenzira ewaka tebamanya oba ki ekiriwo nga nze ŋŋenda mpaakinga bintu byange byonna nga nvaayo nga ŋŋenda ewaffe kuba bwali budde bwa kiro naye ate ewaka waali kumpi nnyo nga nzira ewaffe nga bawaka mbabuuliramu kati nga mbeera banaye gayi yajja gayi nga yeekazizza bannange gayi mbwaze kunnona banaye gayi yampayiriza ebigambo oli gayi nga tosobola kuwoza naye n'omuwangula kuba yakulanga ewaka bakimanyi ku kyalo bakimanyi mwana wa mpisa banaye gayi yampayiriza ebigambo gayi yayogera n'agamba kituufu teyabyewakana ebyokuba nti namukutte n'omuwala teyabyewakana yagamba kituufu naye omuwala okuva lwe yajja ewaka ono takyayagala kola ayina simanyabwe omugamba okola kino takuddamu engoye zange tayagala kuzooza biki nonya nekyembaddamu nekimbula nebaga bannaaye ogayi yampasa nga ndi lubuto nga ndi munafu nga zisirina kyensobola kukola nnyo biri awo ng'era emirimu nkolera nga bw'omanyi nti omukazi oli olubuto lwandwaza lwannafuya nedda omukyalo oyo mukyafu bane yayogerako nabingi siwa abantu b'ekitiibwa abantu bembavuma abantu benkola ntya nebagana naye ate omuwala wakukyalo lwaki tewamuleeta ne tumubuulirira n'agamba nze nasalawo okwerega n'omukazi mwesonyiwe mpasa omulala naye nga kyamuli mu mutima nga teyasalawo kuba yali atwogereza babiri kati nga ye muye teyasalawo mpasaani ndekaani
kati Gayi tata ngambuuza kati ogenda kukola otya kuba Gayi olama anaddayo ne bamugamba omanyi sooka oddeyo twogere n'omuwala bwe tunalaba nga anaayagala okudda ajja kudda. Kati nga nsigala ewaka sigala n'omwana nkaabirira omwana akola atya tata nga ngamba naye era ne bw'onoobeera wano togenda kufuna musajja mulala mutuukirivu olina just kugumiikiriza kuba lwakuba oyo wamukutte naye n'abasajja abenzi bangi lwakuba tebabakwatanga ate n'abakazi abaliyo just bagumiikiriza munaye nali sina kyakola nga ne Gayi naye ampita nga mpita ewa mukwano gwe yali nga sisita we ng'abimbuuliramu nga neegayirira nga mugamba naye ate wampayiriza bingi wadde nze nadde sisobola kusinga oba okunnyonnyola bali abantu bamanye nti kituufu by'oyogera si bituufu nga ngamba nadde nnyina okwedifendinga kubanga omusango olwedde gwali gwansinze kati nga nange nnyina okwedifendinga bane Gayi ebigambo byayogera ewaka ng'omutunuya bwe tunolabanga bituufu byennyini naye nze gwe yali abyogerako nakaabanga bukaabi nga sisobola sina na kyenyinza kuzzaayo first of all naye nyina obusungu bwange nga ngattako ate na bino byali mu kumpayiriza bane nga mpulira nfa kati Gayi nga taata mbuuliriramu naye bye yambuuliriramu nga nzikiriza nga nzirayo Gayi nzirayo ewaka nga mufumbirawo Gayi yakyukamu ng'omwezi kati wamala okukyuka atandika nga amasimu ge yakubiranga ewaka okumpi kati awo nga takyagakubirawo nga yeeyo kati ngaawo bw'aba akomyewo ewaka aba takyakuba ssimu n'endowooza osanga munayi Gayi wange yakyuka naye ngenda okuwulira batandika okungamba Gayi alina amabanja biki abanje beno bamubanja eri bamubanja Gayi atandise okufuukuuka yeewola amabanja gesitegeera kati nga naye nga Gayi si yali omuntu nti oba akugulidde ku lugoye oba Gayi nti oba akuleetedde oba akavanga ako ffe obaabanga okyusiza enva ng'olya ku mukene ng'olya ku binyeebwa ku nkejje nga zenva zemba mukoze eki zemba mukyusizzaako obulamu bwali bwe buti obw'obufumbo nina omwana kale ng'embeera tugitambuza bwe tutyo naye nga nze ndowooza osanga kati yakola ki yakyukamukko biri ebyobwenze byaki kale nga takyanvuma nange nnyo okunvuma nga ali bwe yanvumanga kati ng'abanga atereddemu mbeerawo awo kati mu budde obwo bazadde be ne bafa kuba mami we yasooka okufa eyali muka kitaawe ne taata we naye n'agoberera kati ataawo bwe baafa Gayi n'akyuka Gayi n'atunda ebintu ebibanja n'abitunda buli kimu n'akitunda naye nga tolina nawoyinza gamba nti oba sente zikutte wano naye nga oba yali alinga alinyiddwako oba nga muzimu oba nga banaye ng'ebintu ogenda okulya nti kiri baakitutte ogenda okulya nti kiri baaki naye walayi nga tolina nawoyinza kuyimiririra endagano togirinaako mukono kuba ebintu taata we yabimuwa buwi embeera n'ensukkako embeera n'ensobera kati ntuuka ekiseera nga sikyalina nawe nyinza gamba nti wano weewange wenyimiridde abula nga nyimiridde kayumba akamu mwe twali kyokka nako Gayi teyafuna nsonyi nga gyaŋŋamba neewozeeyo emitwalo 4 naye kati baagala giweza emitwalo 10 naye ono Gayi yabadde ayagala azimpe naye sirina kintu kyonna kyenyinza kusinga okugyako kano akayumba kankamuwe akole ki ampe emitwalo 10 mbe nga akasinze naye ngenda alisasula mangu kumbe ye Gayi yali yeewoze sente nga nnyingi kati nga oli omusajja akwata akayumba nga akatwala Gayi ng'amuwa sente nze ze saamanya nti yamuwa sente ezo zonna mba ndi awo wayita ndowooza emyezi ng'ebiri ngenda okulaba nga bajja baŋŋamba akayumba biki kaveemu nga mugamba yi ate just emitwalo 10 gitwala ennyumba nangamba emitwalo 10 kosaagana emitwalo 10 oyo Gayi twamuwa sente zaffe nnyingi nga omusajja mubuuza nga ngamba lwakuba nakulimba nali nkimanyi biki naye sente bampa nnyingi nga nva mu nnyumba nyingire ya ssezaala wange bali abagenzi mwe baava kuba bali balinawo obwana obuto 2 kati nga balala bakulu
n'obwo bwana obuto nabwo bwali bwana bwa mujja w'oyo eyali nazaala wange kati nga nabwo si bwawo kale nga nabwo si bubwe kati nga mbeera nabwo tuyingira ennyumba eyo mwe tubeera bana ennyumba ng'eri byayo enzigi nga zaalibwa enkuyege ez'ennyumba egye twali tulimu lwakuba nti yo yali ya bulooka nga nnene naye ng'ebulako okugiddaabiriza n'okugirongoosa naye gayi nga tagifaako banaye nga bwe mwebaka mubanga bali wabweru ng'ennyumba ngityamu naye nga gayi tagisulamu ye nga ajja ku wiikendi nga musulamu eka n'abaana nabo bwe baamala nabo ne bibasobera omukulu n'agenda nensigala n'omuto naye n'avaawo naye n'agenda nensigala nga nze ntoba n'obwana bwange abaana nze mbalabirira nze mbaliisa kati ate awo mu budde obwo nali sinazaala wakubiri nali nkyayina oli omu kati nzijja nfuna olubuto mbeerawo n'olubuto kati mu budde obwo mu prosesi y'olubuto ate mpulira nti n'oli mujja wange oli gwe yali akwana mu kusooka nga baŋŋamba naye ali lubuto nga binsukkako ate ndi lubuto kati nga bintabukako kuba nali ŋŋambye sijja kuzaala mwana wange omu mu famire kamuzaalireko owookubiri nga kye kiŋŋumizza atisiti mbazaalemu babiri waakiri newe mba nga vuddemu omu alibaako bwagumya munne kati mba nakafuna olubuto ndi mbudde obwo ndi myezi ng'ena etaano awo nga baŋŋamba n'oli omulala naye ali lubuto kyansukkako nembeerawo neŋŋamba naye mukama bakiri bw'oba owulira essaala zange luno olubuto nduzaalemu omwana omulala naye nga mulenzi basigale abalenzi babiri kuba omuwala asobola okufumbirwa neyeerabira brother we gwalesse emabega naye waakiri balibeera abalenzi babiri omu alisika munne ku mukono mukama talyanguzi mba ndi awo anfuna nga mukama nyamba nzaala omwana wange ow'obulenzi abawera abalenzi babiri naye ku lubuto olwo bwe nali nzaala omwana gayi teyampa wadde 10 omanyi obutakuwadde 10 kuba we nali nzaala oyo omulenzi namuzaalira waffe naye nagende waffe nga sina na 10 nembeerawo gayi teyatusindikira wadde olw'ataano nabeera n'olubuto lwange nendukuza mukama nanyamba ne lukula era mu kuzaala mukama nanyamba kuba lwankwata kiro ku makya nemba nga nduzadde saagenda mu ddwaliro kuba bwakeera ku makya nti ngende mu ddwaliro ate awo nazaalira nenzaalira ewaka era mukama nanyamba nenzaala bulungi kati gayi bamukubira nti mukazi wo yazadde nabagamba kirungi kati mu kusindika engoye z'omwana yasindika pampa yasindika buno obupale obw'ebiveera obw'olukumi-mu-5 nasindikirako kaaliko bakanapi nasindikirako neka ovolo kamu gayi nakiggala nembeera ewaka neŋŋamba sijja kuddayo neŋŋamba taata sijja kuddayo ekirungi abaana bange mbazadde babiri sijja kuddayo banayo obwana yakaaba nze nasulanga ntudde nensiibanga ntudde nensulanga ntudde taata naŋŋamba nze luno sigenda ddusobola mwana wange ngumiikiriza bingi naye twala omwana w'omusajja bw'alimala okutereera oba omwana bw'alikula olimulekayo ojje wekka naye nze bino ebyokusulanga nga ntudde saabimanyiira twala omwana w'abandi nali sina kyakola omwana yali muwere nga ŋŋenda gayi nga munoonyeyo gye yali ku masomero gye yali abeera nsanga gayi tali nayo nga bamukubira essimu nga gayi ajja ng'alaba omwana kuba yali tamulabanga nako ng'alaba omwana gayi ng'amutwala mu ddwaliro ng'amufunirayo awo obudagala butini nga nzirayo ewaffe era saagendera ddala wuwe maama omwana we yakoma we yatandikira omwana n'akaaba taata naŋŋamba ddirayo ddala ew'omusajja kuba mu kusooka twali tumanyi oba oluusi mannya ge gakaabya omwana tumutuute wakitawa mutumye amannya naye era omwana asigadde akaaba taata naŋŋamba ddirayo ddala ew'omusajja anzirayo leero omwana yasulanga akaaba mu nnyumba ate olowooza nadde nti nasuddayo omusajja ne musangayo naddayo n'embeera nzekka mu kiyumba nga nkisulamu bwomu kati mu budde obwo n'omwana wange omukulu we nali nzira ewaffe namumulekera kuba ewaffe nali sigenzeeyo bya bulungi nali ngenze nnobye
kati nga mbeeramu n'omwana wange omuto, omwana ng'asula akaaba nsula nnyimiridde muweeka ne neesigama ekisenge oba ne muweeka ne nkutamiriza ku kitanda n'akaaba ne nnyimirira ne ntambula, omwana n'asula ng'akaaba. Embeera ne nsukkako ne mbeerawo n'omwana awo, taata we ng'ajja wiikendi ng'addamu yeddirayo. Ne banenga ekiyumba kitiisa, ekiyumba nga nkisulamu bw'omu, kati awo namala ne ndeeta akaana kange akakulu nako ne mbeera nako. Naye nga ffe tugula ebyokulya, gwe weerabirira, abaana gw'obalabirira, omwana bw'alwala gw'omulabirira. Kati mu budde obwo omwana gy'alwala omukulu agamba taata we, Daddy mbadde nsabayo kagaati. Omusajja yaŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba kati olaba omwana ansaba ssente siina, naye singa wanzikiriza ne mbeera n'oli omukyala, singa nnyina ssente kuba beewaabwe balina ssente, kati mwe muli baavu munnyamba ki? Agamba wangi taata. Ne nsirika Gayi n'akwata ekkubo lye n'agenda, n'omwana yamulekawo awo nga mulwadde. Ne nzijanjaba mwana wange ne mutwala mu ddwaliro, omwana ne bamujjanjaba n'awona. Kati mba ndi awo mu budde obwo ate n'omuto n'alwala, bane ate ye omuto yalwala nnyo n'ankomyayo nnyo. Ne ntoba ne ŋŋenda eyo ne mujjanjabisa ne bamuteeka ku macupa ne mukomyawo. Mba naakamala kumutuusa bwe nti obulwadde ne buddamu. Ne mwongerayo ate mu ddwaliro ery'amaanyi, baneekola omwana yali anfuddeko. Ne mukubira essimu nga essimu atazikwata, ne nkuba essimu ng'essimu tazikwata, ne ŋŋamba nfudde. Awo ne nkubira mami wange, naye ng'omwana n'amacupa bagamuggyeeko ng'embeera mbi. Ŋŋamba kati mpedde nno. Kati awo nakubira mami wange, mami ku makya n'ajja. Omwana ne bamukuba empiso nga baziyisiza mu musiiwa, ne bamuggyako amacupa ne bagamba osanga ecupa zimuyisiza bubi, ne bamuggyako ecupa ne bamukuba empiso mu misiiwa. Awo ku makya n'abanka atereddemu omwana n'adda engulu kuba yali tatunula nga teyeenyeenya. Embeera ng'ensusseeko. Kati mu obwo obudde omwana bwe yabanga atereddeyo ne bamwongerako ecupa n'atereera bulungi n'awona. Kati awo nga sinnamuggyayo mukubira essimu. Mugamba naye no batusiibudde mu ddwaliro, yaŋŋamba nze siyina ssente mubeere mu ddwaliro kuba nze siyina ssente. Ne mubuuza mu ddwaliro gy'otatuleeteranga mmere ebbanga lye tumazeeyo, gy'otatuleeteranga wadde 10, tubeere mu ddwaliro bagabayo emirimu, tubeere mu ddwaliro bagabayo obutuuze. Yaŋŋamba gw'omanyi bw'ovaayo. Naye neeyiiyiriza ne nvaayo kuba nali nnyinawo ku busente bwange, kuba nze bwe nakolanga bwe nalaba nga gayita biriiko natandika ng'okukola obusente mbuteresa taata. Kati awo ne mugamba taata mpaayo ssente, nampa $9,000 ne nzigyayo omwana mu ddwaliro. Tuuka awaka neera Gayi nga taliiwo, nyina okunoonya ssente zirabirira abaana, okugulira obusero bw'okumuzaamu amaanyi, ensano y'obulo, okuteekamu amata, kugula biki bwe bityo, nga neeyiiya ng'omukazi. Naye kye saakola mu mbeera yonna, saayendera mu maka ga musajja wadde yankolanga ebyo byonna, n'ansula mu nnyumba n'akola atya, saayendera mu maka ge. Basajja bankwananga ne baŋŋamba oli mwana muto, ekikubonyaabonya n'omusajja kiki, leka tukuwase biki, ne bankwana kalaba toyagala tweyagalenngako mu nnyumba. Ne mbagamba kirina kye nsobola kukola. Ne mbeerawo kuba nali nkimanyi nali mukyala mulokole. Kayi ne mbeerawo n'obwana bwange ne mbukuza. Tuuka ekiseera bannaye abaana bandwalirira, bansukkako, nze nnyina okugula emmere, nze nnyina kale emmere yo nali ngiina kuba nali nsobola okulima ne ndiisa abaana bange. Naye ssente, okulwala, kano akakulu katandise kaagala kusoma, nkataddeyo, bulwala binsobedde. Kati mba ndi awo nga bade mu budde bwali yali 2016, yes. Tulima sizoni yafa neefa. Ginda ekyalo kyonna sigamba nti oba wange wokka, ekyalo kyonna sizoni yafa mu bulungi. Eŋŋamba nkoze ntya, enjala ng'egenda kunzita n'abaana. Kati mu budde obwo nziruka ntoloka waawe waka kuba abaana balina beetaaga okulya, beetaaga okulabirira, beetaaga okujjanjaba. Kati nga mba ndi awo musawo nga ntumira omwana agamba genda ogambe mama gundi akuwe ssente. Kuba yali ammanja.
nga ne taata wabwe tebakyamugamba nti genda ogambe taata gundi era bwe yayabanga alina kyayagala ng'azisaba nze. Kati nga bwe nabyebalaabalamu nga sijja bisobola nga ntoloka ngenda ewa ssenga mbeerako eyo senga nga nkolakolayo eyo ku busente eyo nga nkomawo. Kati nga nyina obusente bwe nali nyina nga nsasula amabanja ku ddwaliro ku maduuka mala obasasula nga nziramu ntuula ewaka. Kati we natuula ewaka alabika oba omusajja yali tamanyi nti nakomyewo nga mukubira essimu nga mukyekingako mubuuza oli ludda wa nga ŋŋamba anti wano ba biki mbu wali olina ebbuba mbu njagala gundi kati ngenda muwasiza ddala ngenda kumwanjula kikulumire ddala tugenda kudigida yagenda okunteekamu ssente ate nzoloza ngenda teekamu n'olwataano anti mwe wamwe muli baavu mwagala ssente naye oli baba bali kimu bayina just tayagala nze nga nze omuntu tayagala bintu byange tayagala ssente zange banayegayama nangamba mwamwe muli baavu temulina kye muyinza kunnyamba. Gayi n'atandika okunnangira bwe sirina kye muyamba ewaffe tuli baavu tulira tulabye kaki ani yali avuze ku mmotoka ani yali akutte ku piki biki Gayi yannangira bingi kati emabega kaawo nga nkuzizaako emabega katono waliwo we twakola ne tulima ne tusuubula ne tulima ne tukungula kasooli nga mungi. Kati bwe tukungula kasooli Gayi naye n'aleeta obusente bwe yali akozeeko eyo ku ssomero ne tubugattagatta. Kati ne mugamba ssente zino zaali zivudde miliyoni yali zaali 2 oba yes ne mugamba ssente zino twaliguzeeko katono akabanja katono kuba bweye waffe mu kyalo bwalayisi n'omugamba twaliguzeeko akabanja katini at least ne tukongereza ku bwe tuyina before nga tannatunda bibanja ebyo. Kati n'aŋŋamba mbu ye tasobola gula kibanja nga tannagula piki ne mugamba kati ate piki tebagirya ate piki yeerya wabula ate ekibanja oyongeramu kale kiba kikuwa ku magoba bw'okolamu ate era bwe kibeerawo kyo kizaala amagoba wabula piki bw'obeera nayo yeeyongera kwesala ate yeeyongera kulya bibyo. N'aŋŋamba nze tombuulira nze nyina gula piki biki kati mu budde obwo nga gyagula piki ng'agula empewo nga bamubba piki ng'emusala nnyo nga batandika okumuyiga okumusiba ne mugamba nakugamba togula piki ogula ekibanja kati ndowooza olabye piki byereese. Kati nga we yatandikawo okunnangira ebya piki ne mugamba gwe yiyo gye wagula nagiraba n'ayomba n'anyiga n'agamba kati nga nagudde ku kizibu ewamwe ananzijjayo kati anayinza okunnyamba naye muboona omukazi bwe ngwa ku kizibu basobola okunzijjayo basobola okunnyamba anangira oli mukyala we yakola ki oyo gwe nabaawukanya naye ne mugamba kwali kusalawo okwo kuba mu kumpasa olwedde wali wayogereza abawala babiri olowooza sikimanyi ne mugamba wali gwe wandiwasizza nze n'otampasa kati ne tubeerawo awo ne nsirika ne mbeerawo ewaka. Kati natandika ng'okujja ng'ayimba obuyimba kati waliwo akayimba ke yateranga okuyimba mbu size zaali enteekateeka ze nga jaga mbuba size zaali enteekateeka zange. Kati nga nsirika manyi nga nze simwesibaako nnyo nga mbeerawo awo kati nga nange nga nafuna akayimba nange nyina akayimba ke muyimbira kasita atandika ebyo nga mugamba kamunguluzi ndi mu bintu yajjudde biki nga ntandika okuyimba obwo obuyimba obwo kale weebityo ng'amaka gatandise mu volongoto nga goonoonese wammange embeera eganye Gayi nga ncunya nga bw'ayagala ne mugamba ekisooka neerabirira wano emmere ogisangawo n'ogenda sabbuuni omusangawo n'ogenda tomanyi gye biva tomanyi gye mbijja. Kati gwe waki ogamba nti waffe tebalina kye bakuyamba ne mubuuza gomanyi nyina omulimu gwenkola ne mugamba nze seerabirira seefaako omanga buli kimu nkyewa oba bwe mba simuguze sabbuuni nga tujja kukyafuwala ewaka paka nga nguze sabbuuni ne muteekawo n'enjoza bwe mba sifunye emmere nga tujja nga ye talibeeraawo n'agamba nti oba kino ate olwamala ebibanja byonna n'abitunda kati awo nga sikyalina we nnima mmere nyina okufuna ssente ate mpangise we nnaalima emmere nga woomanya embeera y'omuntu okuba nga tolina ky'oyina.
tuuka ekiseera wamanga binnemeredde nempulira nga sikyalina kyenyinza kusobola. Kati awo netandika okupanga nva ewuwe ngende e Masaka nga mpulira embeera ennemeredde. Ngamba taata wange mulekera abaana, nga taata ngamba togenda kundekera abaana b'oyo omusajja kuba oyo omusajja talina kyagenda kunnyamba, ogenda bandekera no balwalirire nze. Nakamba nze sigenda kusigaza baana bo, ate baali bakyali bato, akato akali kasembayo kaali kato nnyo. Olwo mu ebyo byonna process eyo yonna okubonaabonako konna kwembonyebonye ngenda okuva mu maka g'oyo Gayi nga nyina abaana 2 nga nyina emyaka 2 nga nyina emyaka 2. Omusajja yancunya, omusajja yantulugunya, naye ng'ow'emyaka 2 bw'omutunuulira ogamba oba wa myaka nga 27. Gayi yantulugunya, Gayi nga buli kimu nga ninga omukadde, enviiri nga simanyi na gye bazisibira okuzisalako, siina na ssente zigenda kuzisala, wabula buli kasente kenkwata kalowooleza baana, omwana agenda kubeerawo atya, omwana agenda kulya ki, omwana agenda kwambala ki, bw'anaalwala ngenda mujjanjabisa ki, byokka nga byendowooza. Omanyi nga ne mugamba ekisooka olwedde ndi wuwo naye ninga oba nakyeyombekedde. Kati awo bwe ndalaba ng'embeera egaanidde ddala, omusajja talina kyanyamba, buli kimu akitunze, omusajja afuukidde ddala omuyaayu, abe nga talina kyalina naye ng'ateese ewaka, banaye nga talina kyalina naye ng'akuvuma, aga tolina magezi, ne pusi ekusinga amagezi, banaye okumpasa yatomera. Gayi nga nvuma buli kimu. Natuuka ekiseera Gayi nga sikyamusobola, nsigadde kweyiiya. Awo ne mpanga, nali nyina kale kazini wa maama wange, nampangira eyo e Masaka nanfunira omulimu ku ssomero. Awo nengenda nenkolakolako kuba n'abaana nabaleka ewaabwe, omuto namulekera maama we, omukulu n'amutwala. Kuba bwe natuuka ewa maama we ne bagamba sisi tebasobola kubasigaza baana nga taata waabwe taze, ne tutuula mu nsonga. Taata waabwe yajja n'atandika okumpaayiriza biki. Awo ne mbagamba sijja kusigalawo kuba atandise okumpaayiriza. Kati n'amala n'atuma muganda we n'amugamba nsonyiwe eby'okumuwaayiriza, just mbadde ne defendinga naye sirina kyakola kuba baali batuusiza mu lukiiko, waliwo baganda be, waliwo baani, naye nga ye alina ekyo ekyokwedifendinga, nga baba yedifendinga akuwaayiriza buli kimu bwe kiba kisoboka okugamba nti watta omuntu, nga ye asobola okukyogera naye asobole yo okwedifendinga, kitegeera. Kati Gayi ng'atandika ebyo, atuma muganda we mugambe mbadde nendifendinga naye tagenda, tandekera abaana biki. Nze nga mugamba sigenda kubeerawo, ebyo byaggwa, byayita, yambonyabonyeza ekimala. Awo abeewaabwe ne batandika okugunsalira, simanya lwaki tewajjanga eno ne tukuwa obuyambi, ffe lwaki tewabitugamba, wabonaaboneranga eyo n'osirika, naye kati ddayo ne bbaawo, banaakubonyabonyanga ng'ojja. Kati oyo maama we gye nali ngenze, oyo maama we amuzaalira ddala nga sooli muka kitaawe yafa. Kati awo ne batandika okugunsalira biki, ne mbagamba okay, nabonaabona ekimala, ate sigenda kujja kutandika kubeera nga mbasabiriza kubanga onooli alina amaka ge nammwe muyina agammwe, nammwe muyina ebizibu ebyammwe, bakazi bammwe banatuuka okugamba nti nze mbalemesezza amaka. Ne mbagamba nedda, nze kangende neeyiye njiyize abaana bange, era kwolwo we twakoma sadda wuwe. Awo nengenda e Masaka nenjiya omulimu nengufuna nentandika okukola. Omwana omuto ne mulekera mami we, naye ne mami we yamulojjako, yagamba Gayi tewali kye yamuwa, Gayi tewali kye yawadde, era ne mami yatuuka n'alemerera n'akwata omwana n'amutwalira Gayi. Gayi n'akwata abaana n'abaweereza muka kitaabwe ne babeerayo. We naviira e Masaka ne nkomawo ewaka, banaye nga ndabika bulungi nga nnyiridde kuba natuuka e Masaka ne mpumuza ebirowoozo, ne neerabirira, ne neefaako, ne ngula obugoye obwakabi ne nkola ku nviiri. Banaye natuuka ewaka, Gayi n'agamba what? Gayi n'atandika okuyitanga mu bikuubo, n'atandika ng'oggwira ewaka, n'atandika kugamba munnange nsonyiwa biki. Ne mugamba nkusonyiwe nga n'abaana bange bali wa muka kitaabwe. Okyeyagana oyo oli omuwala yennyini gwe yazaalako omwana, kati nga gwali naye ebyaddala. Ne mugamba nkusonyiwe nga n'abaana bange bali wa muka kitaabwe.
n'asalawo obukujukuju n'engendayo wenyine wamuka kitabo abaana bange ne mbajjayo bannaye ng'obugoye bwe balimu ayi Mukama Gayi talina kyafaayo abaana ne baŋŋamba ye ne dadi ewaka talina kyaleeta ewamuka kitaabwe oyo mukulu yali ategeera muka okuba omukulu yali amaze okweza emyaka 6 n'aŋŋamba dadi n'ewaka talina kyaleeta tewali kyatuwa mami yakola buli kimu mami kuba yali musawo nga bamuyita mami musawo yaleeta buli kimu waka yakituwa ne dadi tewali kyatuwa obumere mami musawo yaleeta dadi taleeta mmere waka neŋŋamba kati n'abaana bange bali mu katyabaga kuba omukazi tasobola kufiiririra baana ba mukazi munne ate nga n'omusajja bw'anaamuyisa mu mbeera nga gye yampisaamu simanyi kiddako awo Gayi n'atandika okukola obukujukuju abaana bange ne babampa nga Gayi mukola obukujukuju okumpa abaana yagala nkole ki nzireyo mbeere naye kuba omukazi yali tamutadde eno waka we twali mwekyo ekiyumba kya sezaala wange yali amutadde yali alina be baali bapangisizza eyo nga gye bakolera Gayi nga mpa abaana Gayi ng'atandika okukola ki okuntambulirako ng'ayagala tuddingane biki kati awo ne mukazi we n'anyiiga ne mukazi we n'ayomba kati nze abaana baali babampadde just mbeereko nabo emba nzirayo nze abaana mbamuddize ne mugamba tekirina buzibu kati we nali nzire ne mugamba jangu ono n'abaana bo Gayi n'agamba ate omukazi yanyiize simanya sikyamufaako biki nkunoonyerezaako nnyo kati awo ne mukubamu bbomo ne mugamba mukazi wo mugamba atereera omutima kubanga nze ebyange naawe byaggwa byakoma sikyalina budde bwo mugamba atereere kuba nze namukuteera mu bulungi Gayi n'asirika teyanyeega essimu n'agijjako n'aŋŋamba era woba ogenda abaana bo basigaze genda we n'amala okutereeza omukazi n'abanona ne mugamba ekisooke gwonoowulira obaagalira ng'obanona nga ŋŋenda nga nzirayo ku mulimu gwange nkola nkomawo ng'abaana we bali ewaka kati Gayi yalaba ng'ekyabaana ndabika ataawongumye ng'amaze okubampa omutima guzzeemu gubazzeeko mbaagadde mbaleetedde buli kimu engoye mbalabiridde kati Gayi n'atandika olutalo lw'abaana bw'oba tonziridde abaana bange bampe oba tonziridde abaana bange bampe ne binsobera kati ate nga sikyayagala kumuddira ate omutima gw'abaana gukomyewo mpulira abaana bange mbaagala kyenakola nga nkola ki ng'era omulimu onguta ngamba sirina kyakola Gayi nga ajja ewaka yeetonda awayo $200 nga yeetonda nga nzirayo ewa Gayi naye mukuddayo walayi ng'omutima tegukyamwagala Gayi nga atandika okukola obusanyusa yeereetesa buno yeereetesa buli n'aŋŋamba oli omukazi mutadde sikyamwagala biki nze just nali ŋŋamba nti okubeera okuddamu okuwasa omukazi omulala wakiri mbeera n'oli gwe nali nzaddemu omwana lumu ne mmanya nti nkoze eki ti ekyo kiwedde nga ŋŋenda wa Gayi nga mbeerawo kaawo wamu omukazi ng'atandika okunninnyirira omukazi ng'ajja nvumira ewaka n'amukubira essimu n'amugamba nkwagala ewaka Gayi n'amugamba sigenda kujja n'amugamba gwe nkusekeredde bugenda ku kyogenda kwereeta nze kankubuulire nze era abaana bo nze ndiboola nze ndibalabirira bw'obaddi obaddi ne binzigwako kati Gayi n'atandika era awo nabeerawo awo nga Gayi talina ssente abantu bamubanja amabanja ge mabanja ebintu yabitunda takyalina kyayina obulamu ne buddamu ne bukaluba wamma nendaba nga embeera sijja gisobola olwedde Gayi simwagala nzize lw'abaana ate embeera ndaba buli kimu kizibu Gayi takyalina kyayinza kuwa era byonna byakuyiiya byakupambana kubanga ye yanzizanga manye eri gye mbadde nkola era odde nyinawo obusente bwange kati awo ne bakwata brother we bamukwata Gayi ne mugulako poloti kuba nali manye ekyo ebibanja by'abaana byonna yabitunda kati nenjagala nguleka poloti akaali kali akamutoowe at least nkole kinkagulira abaana bange Gayi akabanja mala okagula mala okuddayo bulungi e Masaka nzizeeyo kola Gayi akabanja yanneefuulira n'agamba nababba kubanga baali balina ekizibu biki n'ayogera ebigambo bingi awo
akabanja n'akefuliza n'akadiza. Essimu yange yali yaginzibako, essimu kuba najja ne screen negundi n'essimu zino ennene n'aginzibako, n'agamba nali nyenderako, nali nkwanirako abasajja biki nga siterete. Kati awo ne tusoberwa, taata n'amukwata, we yamukwata n'amuggyako ssente zange, we yazimuggyako awo ne tugula awalala. Kakabanja ako era ne bakaguza abalala ne bakatunda, naye n'abaana ne basigala nga tebalina kye balina, gamba nti kiri waka awo. Naye namanya nti nze ate mbaguliddemu awalala. Awo ne mulekawo ne nzira e Masaka ne manya nti ono gaayita kyalina mugaso. Gaali n'atandika okuninnyirira e Masaka gye nali nkola n'amanyaayo. Kati bwe yajja n'atuuka n'abulira mu kkubo amasomero ge nali nkolako. Kati awo n'abulira awo n'atasobola kutegeera ssomero ki lyennyini lye nali nkolako. Naye bwe nakimanya nti Gaayi aze Masaka awo we twawummula n'enkyusa neeyongerayo n'enzira e Mukono. Kati Gaayi n'alaba nga takyalina bw'ananfuna. Kye yakola ng'akwata omwana wange ng'amutwala ewaabwe wa mukazi we, ewa jjajja wa mukazi we, oyo gwe yali yazaalako omwana, nga gy'atwala akakaana kange akato. Kati ne mubuuza, omwana gw'otutte ewaabwe wa mukazi wo aliyo nga muzzukulu, aliyo bw'aba talidde bagamba omuzukulu mwana wange talidde, bwe bamukuba bagamba temukuba mwana wa mwana wange, aliyo nga mulekwa, aliyo nga gwe baalonda. Gayina ngambye tebikwatako, oba walema okulabirira abaana byesonyiwe. Ne mugamba abaana tebannema, abaana baleka wa maama wange bwe n'obajjayo. Kati ate ongamba otya nti abaana bannema okulabirira? N'angamba nti era baakulema, singa olesa olwobalabira wandibeeredde nabo n'obeera ewuwo n'obalabirirawo. Ne mugamba nandibbye ku lw'abaana. Gaayi n'akyankala naawo. Kati omwana n'abeerayo eyo, wayita akaseera atandika okugamba omwana wo mulwadde nnyo, omwana we agenda kufa, ne bakubira essimu nti omwana yafudde towakana. Bane lunaku ngamba ebigambo, leero bangambye tutegeke amaziiko, omwana ayinza n'okufa. Bamikwano omusajja yamalako emirembe, nemba nga sikyalya sikyebaka, ngamba oba bituufu oba si bituufu. Kati nempulira nga emirembe gimpeddeko. Kye nakola najja buzi ne ngende wa chairman. Ne mugamba nzijja tusinkane ewaka, ye nalowooza nzijja. Kati ye n'agenda ku kyalo, nze ne ngende wa chairman ne muwaabira. Gaayi ne bamuyita, bamala okumuyita najja mu lukiiko, kasanga nga nze ndiyo. Ne mbinnyonnyola byonna ne message ze yansindikiranga nziyina. Gaayi ne bamugamba bajja kusiba, singa omukazi ontumuwa ebbaluwa n'agenda ku poliisi bajja kusiba okutiisatiisa omuntu. Oba oyagala kumuwa abaana be muwe, ate oba toyagala bamuwaleka kumutiisatiisa namumalako mirembe. N'agamba kituufu omwana teyalwala naye mbadde mwagala, njagala kuba nnoonya bwe nnyinza okubeera naye bikyansobedde, omukazi takyanjagala biki nga byogana chairman nga nze siriiwo. Chairman amala abimbuulira. Namugamba okay, ke kakodyo. Nentambula butambuzi n'enzirayo e Masaka, saayogera naye n'enzirayo. Kati we naddayo nenzira ku mulimu gwange, kuba olwedde baali bampadde olunaku lumu nzijje ntereeza ebintu byange nzireyo. Yawo mu kubiŋŋamba ebyo naye tannaba kumanya, naye sinaba kweyongerayo Mukono. Kati bwe naddayo n'alyoka nnoonyerezaako amanye wendi e Mukono, e Masaka. Namanya nti ategeddewo ne ŋŋenda e Mukono. Gaayi tekyamumalira, n'atandika ng'okunkubira amasimu ng'ayomba, oba tayagala kunzirira, mbuulira mpase. Ne mugamba wasa tekirina buzibu, ate oludde ekirungi oli ne maama w'abaana bo ne maama w'omwana wo. N'aŋŋamba nti era nze ndi naye lwakuba simwagane, just neebuuza okuddamu okuwasa omukazi omulala, muteeke mu baana basatu, at least omu ayoola abana ababiri. Ne mugamba tekirina buzibu. Kati naye balabalamu omwana wange eri gy'ali nga talinayo kifo, si mwana wa muzzukulu, si mwana waki. Awo ne nimbalimba Gaayi ne mugamba omanyi ngenda kudda. Gaayi n'ateekayo omutima n'aŋŋamba okomawo ddi. Ne mugamba naye okudda akakwakulizo kamu nsangawo omwana wange, kuba ye omukulu nali muyina, kati nga njagala omuto. Ne mugamba akakwakulizo kamu njagala omwana wange. N'aŋŋamba tekirina buzibu kaŋŋendeyo. N'agendayo ewaabwe wa mukazi we n'abalimba biki, omwana n'amugjayo. Omwana we yamugjayo, nange ne nzija, omwana ne munona.
Nangamba ate kati togenda kubeera ne mugamba nti era tetunamaliriza kuwummula wabula tunamala okuwummula nga nkomawo just naze kubanga olwedde omwana wamuleese. Nangamba kaale ne mulaga nti mwagala ne mulaga nti nsazeewo nzire mu baana bange. Kati awo kye nakola nga gaayi ampa omwana nga nzirayo awo sadda wuwe ne ngenda direct awe twawumula ne ngenda bugenzi waka kuba kolo nali mukono ate ye nga naye eri mukyala avuddeyo ali Mpigi. Kati awo nayitawo buyisi Mpigi ne ngenda ewaka. Gaayi n'alinda n'akuba amasimu biki nalaba nga si bye ndiko lwamala n'atabuka n'aŋŋamba nze njagala abaana bange biki. Kati naye wemala nakwesa olukujjukujju nakola kye namukola n'aŋŋamba mpa omwana omukulu oyo mutwale mu ssomero mu kisulo biki n'aŋŋamba mpa omukulu oyo mutwale mu kisulo biki kuba kati eno gye ndi Mpigi nkola obusente bwange obuwera. Omwana bwe yawulira nti bamutwala mu kisulo omwana yakyankalana yatabuka n'aŋŋamba mami gwoba ogenda noono omuto nze tontwala kuba yo omuto baali banzikiriza okukolanga naye kuba bwe nagendayo okumuno wa kitaawe nali maze okubabuulira buli kimu ne banzikiriza nkole naye ng'asomera awo ku ssomero nali nkolako mu tawuni. N'aŋŋamba ogenda noono omutonze tontwala biki omwana n'akyankalana. Ndowooza naye kyali kyamuyisa dda bubi nti ntambula n'omuto gwe ntwala mu masomero amalungi kuba y'ono omuto yajjanga ayogera Luzungu ku masomero ge basomerako nga malungi boogera Nzungu. Kati ng'ono omukulu kimuyisa bubi lwaki muto we yajja ayogera Luzungu ayogera asomera amasomero malungi ye ng'asomera amasomero ga mu kyalo. Kati nga omwana akyankalana awulidde kitaawe amugamba mutwala mu kisulo omwana nga tantabukira omwana nga akyankalana ng'anyiiga atandika okutoloka ewaka. Ngamba munaye jangu ono n'omwana wo omwana nga kitaawe amuno n'amutwala we yamutwala nga naye amutwala eri kye yali yatwala omuto ewabwe wa mukazi weera. Omwana atandika okunkubira mami bantwala eno biki nga mmanyayo nti yo gye batwala oli omukuto gye basooka. Kati nga mukubira omusala muganda naye olina amagezi. Omwana amugamba mutwala mu kisulo omwana nga mami ffe ogenda ku ssomero tumala kulima nze mala kulima sigenda ku ssomero direct ku makya tumala kulima tetwebika bampa olugoye lwa jjajja. Kati olugoye lw'oyo omukadde nga lwe baawa omwana wange lwe yeebika ne mugamba nti wali obuguutana ng'oyagala gendayo kati kookirabe. Kati nga nkubira kitaawe nga munnyonnyolamu nga mugamba omwana wamusindika mu ssomero wamusindika wa. Kati ng'omwana olwedde yali amanye ennamba yange nga yankubira n'ambuulira buli kimu n'ennamba gye yakozesa etali yabaawo nankubira kuba yali ategeera. Kati taata we n'ayiyayiya n'agenda gendayo omulabe embeera gy'alimu n'agendayo n'amulaba teyamulekaayo n'avaayo naye n'abeera naye. Kati wabeera naye wano nange awo napangira ebyokujja omwana wange ali waka omuto kati nga naye omukulu yamuyina. Awo nempanga ebyokujja kati nenjiya nenzija ku kyeyo yali 2 yes najja 2 ogwokusatu. Kati mu Desemba wa 2 n'aŋŋamba njagalako n'omwana wange kuba nga tetunaweza Desemba awo gwali gwa 8 n'aŋŋamba okomawo ogenda kubeera nange biki ne mugamba nze nebyokubeera naawe sikyabirina mu mutwe nze nabijjawo n'aŋŋamba naawe okimanyi nkwagala sijja kuwasa ebbanga lye tumaze nga twawukanye kuba twayawukana ng'oli omuto wa myaka 2. N'aŋŋamba ebbanga lye tumaze nga twawukanye siwasanga kati omwana wuno omuto awezezza emyaka 4 siwasanga myaka 2 gye tumaze. Ne mugamba nze obwo obudde sikola ki sibulina obw'okukuddira. Kati n'abeerawo awo 2 n'amumalako. Kati mu Desemba 2 nga ŋŋamba omwana mumpeeko katono bwe banaabazamu okusoma ngenda mukuddiza ne just njagala alye nange olunaku olukulu ndudde omulabako ne mukulu we amumbuuza kati naye akola olukucukucu amunzijjeko kuba yali amanyi wanaamunsaba kumpaka sijja mumuwa.
Kati nangamba bw'amala bw'ati Desemba ngenda muza sijja sobola abaana babiri. Ono omukulu ye mbeera naye kuba ye mukulu asobola okubeera we waka naye oli muto sijja kumusobola. Just njagala gyali naye Desemba wamala ddeyo. Nga ndaba ayogera bulungi nakubira ne brother wange n'amugamba bulungi. Mwana ne mumuwa n'abeerako n'alya naye olunaku olukulu. Bannange yali enkomekerezo. Omwana n'abeera nabo neninda abaana bazzeeyo kye neninda abaana bazzeeyo kye kati awo nenzija nemukubira abaana nga tobazzaayo abaana bagenda kusomera eno bonna. Nekinzigwako neŋŋamba ono nansobodde ankoze bye namukola nensirika. Kati natandika okubeera ng'ayagala tunyumye ku by'okuddayo bwe tuddayo tubeera tutya bwe tuddayo tugenda kuddiŋŋana biki abaana tugenda balabirira tutya ne mugana naye gwe naani kuba nze naawe twayawukana bye wankola bimala wancunya wanvuma tewampa ku kitiibwa kuba oyo gaayi ng'abazadde bange tabawa kitiibwa nga taata wange amwogerako nga bw'ayagala yamwogerayogerako bingi byesobola kwogera wano byayogera ku muzeeyi wange ng'ayogera ku kyalo ng'amwogerera bingi banaye nga biswaza. Kati okubazaako emabega wali we naddirayo awo ewuwe neŋŋamba kanzireyoko yagamba abantu nze oyo omukazi nali simwagala yanneesibako awo we yagiye ewaka neyeegayirira n'emitwalo 2 neŋŋamba kanzireyo. Kati yagamba abantu namwesibako yali tanjagala nga yanvaako nagendagenda dda mu basajja bange e Masaka. Kati nenkomawo nemwesibako that's why yaddamu nangoba nenzirayo kuba yali tanjagala nze namwesibako. Mukyemani n'amugamba bwanangoba by force bwanangoba by force nga muwabira musiba kuba mba nkomyewo mu baana bange. Kati naye n'asalawo ndekewo mbeerewo nja kwetwala neŋŋamba okay ngamba gaye kale nze saayogeranga nnyo okumwogerera kuba nali nkimanya alimba nensirika. Kati mu budde obwo we yali aŋŋamba tuddiŋŋane biki ne mugamba ojjukira we nakomerawo ewuwo ng'owadde waka emitwalo 2 naŋŋamba n'ogenda ng'ogamba abantu nti simanya nze nakwesibako ne muganda kati oyagala nkuddire ogambe nti nakwesibako ne nkuwa obusente bwange bwe nali nkoze ku kyeyo tuddiŋŋane ne mugamba sikyasobola. Naŋŋamba ebyo bigambo by'abantu nze sibyogerangako ne mugamba lwaki tebayogerera nze lwaki bayogerera gwe. Tayi n'asirika. Kati ne tusirika ntubeerawo nga njogera n'abaana ndowooza ye ng'akyalinayo interest nti oba oli awo nja kukola ki nja kumuddira. Kati gayi ng'atuuka ekiseera wano jjo mu wiiki ewedde yes ng'ajja ku ssimu nga ŋŋamba kuba mabegakawo nali njogera n'abaana ng'alaga yanyiiga nga ye soogera naye nga njogera n'abaana. Kati mabegakawo nga ŋŋamba naye mbuulira amazima ngumiikiriza ekimala emyaka gino gigenda mu 5 nga tesiri naawe twayawukana naye siwasanga nze namanya nti gwe mukazi asinga era gwe mukazi gwe nyina okubeera naye maama w'abaana bange nze sirina mukazi mulala gwe njagala olaba oli musawa neesibako ayagala tuddiŋŋane naye nze saagala nze njagala gwe. Ne mugamba oyagala nze ataasoma nze waffe abaavu nze abatalina kye tuyinza kuyamba ne bw'ogwa ku kizibu tetulina kye tukuyamba wayogerera bazadde bange. Ne mugamba kale singa at least nze byange nze kanze nandikusonyiye naye ebintu byo tewawanga bazadde bange kitiibwa ebigambo byewayogeranga ku bazadde bange ate ekyembi twali ba ku kyalo kuba buli kimu kye wayogeranga kyatuukanga abazadde bange. Kati wama siina wentandikira ye bazadde bange bawulira batya gayinga atabuka gayinga nvuma abaana wabasuula oli mukazi kiggwe toyina mugaso abaana toyina kyobayambye abaana bali kwevuma mu nsi eno. Naye ng'ebigambo byayogera abaana bawulira kuba kati first born wange alina muguno gwe 11 agenda kuweza emyaka 10 mugwe ono omuto naye alina 7. Kati bakulu babitegeera byonna byayogera gayinga ŋŋamba ndi mu bwenzi ne abaana nabasuulawo ndi mu kukyakala n'abasajja balala siina kyembayambye siina kyembagasiza.
kati remember nti nze muwena toberanga n'abaana ab'ekinnuma baali bato nga tebalina kye bamanyi wabula kati essaawa eno bategeera bya taata waabwe byabagamba kuba biri ebyedda ebyekito tebabimanyi kati essaawa eno balaba bya taata waabwe abaana n'abagamba tebaliddamu kwogera nange n'abawa essimu n'abagamba maama mumusiibule kuba temugenda kuddamu kwogera naye genda bawasiza maama omulala n'abafumbira oyo tabaagala tayagala nabbafumbira talina kyayagala bakolera abaana ne babiŋŋamba nanoonya ekyokola ne kimbula amaziga ne gampita omutwe ne gunnuma naŋŋamba tolina kyogasiza baana bange tolina mugaso bali kwevuma mu bukulu era tolowooza nti okubazaala wakola kyamaanyi omwana osobola omuzaala n'omuteeka ku nsi n'akwevuma ebyo nabyogera kubanga nganya okukola ki okumuddira nga abaana babasolawo n'ogenda mu basajja n'ogenda mu bwenzi biki kati ogenda kuzaala abalala boolikola ki boolifumbira boolirabirira bano beesonyiwe tebakyali baana bo ebintu nga binnuma kati ebintu ebyo nga message ezo nga nsindikira brother wange nga mugamba ndowooza owulira mukowo byali mu kuŋŋamba ate brother wange amutya nnyo kati nga brother wange amutabukira amugamba sister wange mwesonyiwe baba mwenzi omunoonyaako ki bwaba talina kyagasiza abaana bo kati lwagenda obbagasa bwaba talina kyabagasiza beera nabo ekirungi yabakuzaalira naye n'amuyombesa brother wange n'amuyombesa kati n'asirika najja gye ndi naŋŋamba kati muko ogambye waaki ebyo bimugambidde ki tebimusaana tasaana biwulira kati oyo gayi taata wange tamutya wabula atya brother wange kuba ye ne waaba ayogera ku bantu bona tasobola kwogera ku brother wange okuggyako taata wange ayagala nnyo kwegamba simanyi lwaki kuba mu kusooka taata wange yayagala nnyo gaayo oyo n'amwagala nnyo 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 kati mu kumwagala ate ye gaayi yamugiramu ddala bujoozi nnaku n'ennuma gaayi naŋŋamba we basobola kuddingana n'abaana bange siriddamu balabako emirembe n'emirembe era sijjanga ne ntuuka ku kyalo ne ntawaana nga nkuba essimu nga ŋŋamba nti noonya baana takyagala nakiwulira naŋŋamba ŋŋume ngende nzaala abaana abalala ne mugamba etisooke sijja kunoonya baana bo omwana alibanjagala alimanya nti ndi maama we alinnoonya kati wano ku kyeyo nga nzija nfunawo gaayi kale nave Masaka nga nave Mukono nga gaayi muyina kuba gaayi naye naakamala kumufunawo myezi ng'ebiri nga tetulina kye twatambudde nnyo mu maaso kati ate awo nafunira gindi ejja ku kyeyo gaayi nandaga nti anjagala nnyo gaayi kuba nze nalowooza nti oba osanga engeri gye nenaakamufuna nze neninnya nenzija ku kyeyo ndowooza weyafunira kyansi eyo nagamba katono omuntu engeri gye mbadde mwagadde kati nagenda ku kyeyo ndowooza tugenda kwasaganya obufumbo manya kale kunfunako ku ssente oba ki kati gaayi nandaga nnyo nti anjagala kuba bambi newe natuuka eno yambeererawo gwe nasooka okukubira nanoonya abazadde bange n'ababuulira ebinfaako biki era nga wembaako kye neetaaga nga gaayi oyo yagola kigwe nsookerako nga nkonekitinga bambi n'abazadde bange webityo kale nga ye tabamanyi nabo tebamumanyi naye nga abakonekitinga nga ababuulira ebinfaako oba nabagamba mumukubireko nanterako kasente webityo kati gaayi ono nandaga nti anjagala nnyo tumala ebbanga awo lyali wano mu Gwokutaano awo kati gaayi nga ayagala muwoleyoko ku ssente kati wayagala muwole ku ssente nga mugamba mbutuufu ssente sikola ki siziyinaawo nga ngamba okay kati ate awo essimu ye neevaako n'ava ku layini mu budde obwo kati nesimanya kyekyamugjako naye nasigala nga nsindikira message ku ssimu entono kati kyembadde nsaba Mr. Sozi mbadde njagala kumanya lwaki gaayi ono yavaako kuba kale wadde biri byaliwo oba biki nali nyina omusajja n'abaana ebyo byonna abimanyi n'abaana bange abamanyi kuba omuto amumanyi nti nali nkola naye ku ssomero ate gaayi namufuna ku ssomero awo yali musomesa ku ssomero eryo so mbadde njagala kumanya lwaki essimu yavaako yafuna omukazi omulala akyanjagala akyandiko kyekyo mukwano neyanziza nnyo neyanzeege Mr. Sozi neyanziza Sozi mu family neyanziza nnyo mwebale kumpuliriza anayagala anankwatamu ensobi yonna bamikwano sijja kuba na buzibu bwonna era obuzibu bwonna bw'onooba onsanzeemu mweno love story yange osobola okubuŋŋamba n'oŋŋamba nti nali mukyamu wano oba nali mukyamu wali nze sifudde eyo byonna
kuba ensobi zaffe oba olumu tuziyigira kati oba toyigidde ku nsobi zo oba onoyigira ku zaani. Sometimes tuliyigira ku nsobi z'abalala naye oba toziyigiddeeko ez'abalala oyigira n'ekuzizo. It is unfortunate nti ku numbers yampadde namba 2 zonna nzigezezzaako for enough time, like different time, biseera ebyenjawulo, naye nga senkaggale essimu ze teziriiko. However, on the first guy gwenzikiriza nti naye takuli bize akozesa huku oba eddobo nga be baana kwaba akufunira, ekyo ekirungi kati okimanyi n'okimanya. Ffe tukitegere tebaana bakikugamba nga bakikugamba chairman nga akikugamba, naye ffe twali tukisuubira abasinga nti ekyo abasajja bakikozesa. Bakozesa ekyokukweka abaana, bakozesa ekyokukuma obuyambi nga gamba nti obuyambi nja bukuweera wano, ebyo bitubikozeekoze byonna. So ekyo osaana obeere ng'okimanya. So if you're ready to go by that, n'otamala budde n'okigendamu, naye ate emirundi gy'okigezezzaako era olabye nga byonzika tebikola makulu. Naye omulenzi oyo ng'ayagala okubeera naawe, ayagala okuddingana naawe, okuddingana nze nkuwagira, naye bwe tutunuulira ebyabaawo n'ebyatuleetera okwawukana n'emirerembe egyo gyonna gyonna egyadda mu kifo ky'emirembe, ki ebyabaawo tutuuke okwawukana, bigenda kukola njawulo, kiba njawulo kigenda okubeerawo nga tuddinganye. Waliwo abantu abatonotono abakyuka okusinziira ku bibayiseemu ne bafuna ebyokuyiga, n'agamba nakola ensobi, oli gwe natwalanga priority, laba yanvaamu n'ebiringa ebyo njize, so ebidiba bidda wannanyini byo, let me go back to my roots. N'akayimba n'okayimba, I am going back to my roots. N'addayo ew'omuntu we, ate mwenange n'okukyuka n'akyuka abo gye bali. Kyokka ate ekintu ekyo kiri common nnyo mu baana ab'obuwala. Ebiseera ebisinga omwana w'obuwala wasalirawo n'agamba kanzirire omuntu wange. Abibazeebaze ng'eno kyekisinga okukola amakulu era bwe badde basobola okusetolinga. However, abasajja bangi bakikola naddala buli lw'obeera ng'ogenze ku kyeyo ogasseeko value, kakati omuwendo ogwo gw'ogasseeko ye kalumanywera nti abasinga ekyo kyaba akwagaza. Amanyi kati waliwo okumukemba, waliwo okumaja, naba nga eyo ensonga enkulu kwasinziira. Kakati oteekeddwa okukakasa nti bwe kuba kuddingana, kyenzikiriza nti kirungi, oteekwa okusinziira ku nsonga ennyingi ezizitowa okuddira relationship enkadde. Waliwo njogera ntera gikozesa, ndowooza mbadde ndudde bulwi, nti kanjireke olwaleero, kanjireke kubanga eyinza okubeera effumu gy'oli ate nga ekyo si kyenjagala okuggusa. Naye gayo owokubiri, kirabikanga wali oli mu transit, wali oli mu kuva mu relationship esooka ng'oyingizaawo relationship eyokubiri. Walaze nti gyali myezi ng'ebiri. Emyezi ebiri tuyinza okugamba nti bwe taba ntaanya si gye emyezi gy'ogamba nti osinziirako kakasa nti omuntu ono mwetegereza ekimala era kati mutegedde. Si kyangu, ate naawe olina engeri gy'okiraga nti bwe wadda ku kyeyo n'amanya nti oli ku kyeyo, laavu n'esituka. So it could be ng'ekyo nakyo mukisa, alaba olinnyeko value. Eri bannange, omuwala bwe mba nga mbadde mwagala n'alinnya level, nsanyuka oba nakuwala, nsanyuka kubanga namwagalako oba mbadde mwagala, kati ate yegasseeko omuwendo, nyongera kwongeramu maanyi. Kati gwe baagala gwe bongeddeko amaanyi, kyotegeddwa okukola kye kino, kwe kwawula. Ono ayongera ku laavu kubanga alina byabala, oba ayongera ku laavu nti musanyufu nti mukyala we oba mukyala we to be, kakati alinnya omuwendo. Ebyo byetaaga okwawulwa, ebyokwewolako ssente n'ebiringa ebyo. Of course ekyo nakyo kireeta ebibuuzo bingi. Ennaku zino abantu bakikozesa nnyo ekyokusaba ssente, naye osobola okibalansinga kitya. Omuntu ono bwe mba nga simuwadde ssente nga bw'abadde ayagala, yeeyisa atya? Abeera musanyufu nnyo nga musuubiza nti ngenda mmuwa, bwe mba simuwadde nga nnemereddwa n'abeera cold, ekyo nakyo ne kituyamba noga okay, so ono si munnange mukabiye, munnange musanyu, bwe bibeera obulungi abeerawo, bwe bitabeera birungi tabeerawo. Ekyo nakyo kikuyamba okutegeera omuntu oyo. Ekyokumuteeka mu laabu bwe tunaba tumufunye tujja muteekamu, but in the meantime kakasa nti oggusa ebirooto. Olaba olina abaana n'ebiringa ebyo. Relationship eyokubiri okutuuka okuzaala abaana wateekeddwa okubaawo omusingi oba foundation gy'otaddewo nga wamma togenda kudda mu nsobi ze baakusuulamu oba ze weesuulamu. Wabadde obuuza ekibuzo nti wakola nsobi ki?
ensobi eyinza oba nga ali mu ntandikwa nti omuntu gwasisinkana you are not sure oba n'abeera ekyo ate nga n'abamu be tobadde sure batuuse mu maaso ne beekyusa naye ndowooza nti wagendera ku bintu ebyabalala n'ekirala wakozesa ekyokubeera olubuto okutandikirako relationship. Kiruma bwe ngamba omwana ow'obuwala nti tofumbirwa musajja kubanga yakufunyisiza olubuto. Tofumbirwa gayi kubanga yakuzaddemu omwana. Towasa mwana wa buwala kubanga wamufunyisa olubuto. Oyinza okugenderanga okumufunyisa olubuto yali nsobi. Okujjako nga okuze mu birowoozo n'ogamba no. Ate omwana w'abandi ng'okiwulira naawe ng'ogamba no kati ono omwana wange ate n'ebiringa ebyo ng'olina ebirala by'ogasse ku bangi buwunzise ng'agamba ono nfumbiddwa naye kubanga ye yanfunyisa olubuto. Omuwala muwasiza kubanga abadde alina olubuto nga sina gye mutwala bamugobye. Ekyo tekikola maka, tekizimba musingi gw'amaka mulungi. Kati ekyo kyekyaliwo naye tetugenda kubeeramu eyo ensobi kugitambuliramu enjawulo oba ekibuuzo twafuna ebyokuyiga mu experience yaffe. Bwe tuba tuzimba obulamu obulala tusinziira ku biri bye twayiga, biki bye tuteekeddwa okwetereezaako, bye tuteekeddwa okuwola ku bantu be tugenda okusisinkana ne tutandika wamu obulamu obupya bwe nzikiriza nti kiba kisoboka. Ate gwe bw'osisinkana obulamu obupya osobola okubeera omwegendereza kubanga experience ebeera ya musomesa akuyamba okukuluŋŋamya gy'oboyagala okugenda. Can we pray? Katonda waffe omulungi weebale kubanga ne bino bituyigiriza. Bwe tuwuliriza emboozi z'Abaganda baffe ne bannyinaffe zitubeerera ebyokuyiga n'okumanya engeri gye tulina okweyisaamu oba bwe tugenda okukwasaganya ebintu mu bulamu obujja nga tusinziira ku ebyo. Batugamba nti wano bwe nayitawo waaliwo akabenje ne mmanya nti nsala speed oba obutagwa mu jjaamu awo akabenje ako nja kusala mpite mu kkubo eddala. Oyo ye muntu ategedde okuyita mu byawulira byasanze mu lugendo. Katonda waffe ensobi abaana abobuwala ze bafunye nga babalimbye n'azitugamba abalala baziige nti obwo butego basiteekeddwa obusanga n'olwekyo bamanye engeri gye bayinza obwewala. Tukuume mu bulungi obw'ekisa kyo ng'owa sisita oy'omukisa ng'owa brother oy'omukisa mu lugendo lwe mu kiwonvu kyalina ekyokusalo nga yeebuuza ono ye muntu omutuufu oba njagalako byange. Muluŋŋamye ng'omulaga ng'omuzibula amaaso okwongera okutegeera ayawule obulimba ku mazima, ayawule okuwaanibwa ku muntu okwogera kyategeeza ng'ayogera eky'okumutima, aleme kuwulira ng'awoomerwa ebyo ebimuwoomera mu matuuge naye ayawule amazima n'obulimba. Tusinkanye enkya mu kuyiga okulala nate mu stories ez'abannyinaffe ne baganda baffe abalala bwe tusabiramu n'okwebaza mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.